Ota mukumi. Tawasanga mukubu nange era bwenda bakubakali. Ate twabagamba nga tutandika twagala omuntu aleete empapula entuufu ez'obuyigirize kati ng'olaba ono alina transcript ya senior 4 pasiri pa senior 4 mugiraba naye si ntuufu kino kiwaani njingirire kati yabadde ng'aleese ayagala kuyingira amagye ono omulaba national identity card naye yaba yagenda Rasa Road n'awa ssente ne bagimuwa kati ffe twagala abantu abazze kuyingira amagye ga UPDF because this is Uganda Post Defense Forces abeere nga munnauganda ate ffe tusinziira ku national ID tulina mashini kubanga tulinako staff wanira ku tiimu yaffe tulabe national ID yoleese ntuufu oli munnauganda kubanga amagye ga bannauganda kati bano babadde bafuujinze tujja kulaba ekyokukola kusinziira ku ebiragiro byaffe oba ku mateeka gaffe tuyinza kubaleka mikono ya poliisi ne bagenda mu maaso omukazi oba talina musajja kubanga abanga talina responsibilities nyingi tuencouraginga abantu bafune amaka amatuufu bamareyinge but at the right time bajja kufuna abakyala bajja kufuna abaana at the right time naye nga tukuwandiika tujja kutwala nga tukumanyi toyina mukyala toyina mwana toyina mukazi singa otulimba tukutwala ate ekiseera nkituuka n'otugamba omwana wange mulwadde ali mulago omukyala ali lubuto tojja kukomawo twagala abantu nga 212 on this center nga sigenze kumenyamenyamu because tugenda maaso na kusunsula but according to our target twagala abantu 212 ate nyagala kugamba nti the turn up ngobolaba they are like 4,000 but we can go ahead we look for the cream out of the best bagamba men are called few are chosen ekibali kwagamba some challenges tulabi abala twali nga tubadropinga kubanga abobulwadde balina nosanga abalala balina nga za pressure abala balina muza diabetes hepatitis B nayo nga balina n'endwala endala ntonotono ezo nga za hania naye baddemu tufunamu abalinamu hania kati abo tubali nga tuyinza kukola ki kubatwala mu magye kubanga the training bagenda kuyitamu training ya maanyi twagala omuntu abe nga akyali mwana muto akyali muvubuka ate akyali very strong so that we can transform him very well militarily and he comes back and serves this country. Abantu abalina obulemu who are disabled I think abo tuyinza kubawandiika and omunsi yonna world over obanga disabled tuyingira amagye kubanga omulimu gw'amagye gwagala obeere physically fit obeere mentally fit kubanga we have to perform successfully under physical and emotional stress kati obanga toyina some parts of your body kitegeeza toyinza kuperforminga and more than 4,000 have turned up here willing to join the UPDF